mu bitundu ebyebusoga eyo abakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku bifo ebyenjawulo bakiise mu lubiri lwa Kyabazinga e Bugembe okulaba nti bawoza olutabaalo. Omusasi waffe Sunday Charles embeera eno agitegeddeko era katusunireko ku ebyo ebigenda mu maaso essaawa eno. Katweyunge ku musasi waffe Sunday Charles atuwa embeera nga bweri. Sunday Charles oli ku Salt TV genda mu maaso omulabi waffe omutegeeze ki ekiri awo ku lubiri lwa Kyabazinga e Bugembe. Webale muganda wange Mutale Max Vincent toyanza omulabi waffe wa Salt TV ku program Uganda Decides. Wano we tuli Bugembe ku lukiiko lwa Kyabazinga wa Busoga ngono ye kabaka wa Basoga wano e Bugembe we tuli ku headquarter. Olunaku lwa leero abana Busoga naddala abafuna mu ssente z'emyuga sako n'abakulembeze ab'enjawulo baze wano okulaba nti beyanjula eri kabaka oba Kyabazinga owa Busoga Wilberforce Gabola Diope owokuna okulaba nti bamulaga program eza gavumenti zekoze mu Busoga naddala ku bantu abafunyemu mu program ey'emyuga okulaba nti balinawo kye bafunye mu Busoga. Jjukira nti Kyabazinga naye engombo ye yakukubiriza Abasoga okulwana okuva mu bwavu. Wano wendi nina munange ganze nga bwe mundaba nti nange ndi ku lukiiko olwo ate ku komiti ey'abamawulire batwala mu Busoga sub-region emyooga missionary team ate ye treasurer nze ndi muwandiisi we. So tugenda kuba atubuulirako ngabo mu Busoga oba nga yengi mu Busoga program eno ey'okujja okweyanjula eri Kyabazinga oba mwenemu tukoze etya kiki kyesobola okulaba nti tutumbula ebyenfuna mu Busoga. Sokera okweyanjula kyamaira gange era Busoga sub-region emyooga missionary team olanga treasurer video okweyanjula kwa Kyabazinga naddala kumulaga buli kibyetu mu lwa gavumenti wa sente ng'ebitabo byoga era baza gavumenti naddala ekitongole kya Microfinance Support Center kuyamba okufuna sente abaliko olesala mu lwaleero yebaba Kyabazinga emyooga girikola bulungi ejjukira baasooka baatuwa miliyoni 3 abandi baabula miliyoni agandi wendogera emyooga eriyo ekyenda. Gabula mu Busoga Abasoga bakuba nti baba President Museveni abasinga bakuba nti tabayambye iduke tuli kujja mu kulonda 2026 aya ng'ate Busoga nekabalibwa ku region edisi kwabo aya ng'ate tujje mu kulonda ate government ebawayirese bw'olingirira embeera y'abantu ab'e Busoga naddala mu byobufuzi nga tuli kujja mu kulonda aye nga gavumenti yabaweze bw'olingira enteekateeka eno bw'ogibonamu otya? Oba ababongera ati gavumenti eyambe abantu b'Obusoga kubombwabo oba nti Busoga tupeeta bandanga ababona ekintu ayambye ala Busoga naddala programu z'ekibaawo nga yatandikira ku NARS era ku operation Lutiibwa atandikira n'emyooga nga ali kuba Busaale constituency mulimu emyooga 18 nga bamawulire ndi mwanze kubanga nze ndi mu kibiina kya Uganda Journalists Association tufunye mulimu kale alesi program ya PDM almost kumpi saa eno buli muvuka mu Uganda mulimu emiliyoni 3 era kuti bayongere n'emyagandi kitegeeza nti muvuka omulala kuti Uganda ng'otaleko ne Busoga awalala weze okugaire ole bwakuba ati pulezidenti Museveni oba gavumenti yamuzaaki y'abantu abyali kubanga kusinziira ku ketubona ku ground saa eno jja kuzoona tikubula ku bantu PDM. Okay. Njagala kwebaza nti tweyunzeeko maama ate nga ni minisita mu bwa Kyabazinga wa Busoga. Maama ida oyogereku eri omuboni wa Salt TV. Leero tuli wano tuli ku tubidye kweyanjula ye baba program eri wali omuboni wa Salt program Uganda Decides. Amaina
program Uganda Insights wano tuli mu byokulonda yes kulana ku bintu bya gavumenti programs beri kukola Busoga muno ng'ebitamamyoga kale tuli wano olwaleero abamyoga aba program y'emyoga baidye okulaga ebintu bye bakola Busoga muno balaga kwisi bantu kyabazinga wa Busoga abibone nga abasibe n'ekindi wano ni center ebikusaako y'abaana abaafuna nga bakaliwe kale ku ngeri oti neeyo tuli kwenda okunyweza omukago n'ab'emyoga era microfinance support center tusobola okuba nti abaana bano bawambibwa okuwa grants ne loans batwale enkulaakulana mu maaso so olwaleero tuli wano nsonga nti emyoga abasoga gifunamu era kunze katumaliriza papa Busoga buli taasiiba akukkiriza abasoga okukola gavumenti yaleeta enteekateeka ey'emyoga kati kujja mu kulonda omwaka ogwenda olowooza nti singa omuntu ow'e Busoga kijjasaanira okukola kati tusobola okutumbula ebyenkulaakulana naddala Busoga ebyokulonda ebyo singa abo bwakyabazinga ebyokulonda ebitulire obuzibu bukyayita n'ento aye era abasoga ebyo kyetubakubiriza nti mulingirira abantu mwabala bulungi nti owasalawo nga tokusalawo oli kukitegeera era waategeera nti ono ayida kuntuusa wano noono ayida kuntuusa wano fenga obwakyabazinga bwa Busoga kitusalirawo bantu era kitukuba nti ono gwe mube muwaaka tulingirira wabula omulimu gwaife gwakola mulinge mwabo abalina obusobozi obunaasobola okutuusa enkulaakulanya ku bantu baffe nga bino ebiri kutambula wano eri omusoga nenda kubakoba nti nga baba ayise bantu bwakoba kyabazinga wabuso nti obwavu mpologoma buli omu bw'otafuba ekulya ate era awabi weetoola mwene naye kaba koya kamunviire okekuunuulamu eno obwavu obuli mu Busoga nga zirayida ku bwere atuyambe ife beene tujje mu maiso nga twetanira okugulamu ya gavumenti ate era nga tukola ino tube nti twetoola mu bwavu n'ekindi ekifuna amagunda nga baba bwemwiti nti n'omulamu gwali kusaawe alikoba nti abasaada mpango okuba nti mulekeza ekifuna amagunda mu baana abakaliko abasaada oli mpango mu nkulaakulanya omukazi oli kasulya ng'enumba gweba n'eguma eriku akasulya ate yabaako n'empanzi twena buli omu akola omulimu tukulabirira abaana tukulaakulanya n'okumekinga sure nti ebintu tubikuuma nga obutonde era nga tusimba emiti tulina emmere y'okulya tube nga tweyagala era n'ebisoga eno egimuliza amansa buyinza kusobola kwandula linalyo ababonera basolti nenda kwebaza management ya solti aye n'ababoni mwena nsanga okuba nti tuli wano niime amayina ndi owekitiibwa ababiri Kigenyi nga ndi minisita mu office y'ensema Kyabazinga ate era executive director Kyabazinga initiatives eri kutambuza obulamu bw'abasaada n'empango okuleekeza ekifuna amagunda mu baana neyanziza webalemesa muganda wange mutale mwesobola kusukka waawo yeeyo program eri kugenda mu maaso wano kitebe ekikulu ekya Busoga nze Sunday Charles over to you. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.